nti avunaanibwa mu musango guno gwe muzira ali gwe taata oli taata akuzizza omwana ono yatusibwako obuzibu era nga mubadde mubeera wamu ne maama we ebweya mukajasa mu kanso era nti omuwabi musango guno Zula Nakisui abadde abeera wamu n'omwana yatusibwako obuzibu n'abaana balala bana beyava nabo mu bufumbo bulala era nga abawala bali basula mu kisenge kimu n'omuwala yatusibwako obuzibu nga basula ku kitanda kya dabudeeka nti mu kiseera ekimu mu mwezi ogw'omwenda omuwaabi yategeezebwako abaana be nti igwavunaanibwa wali osobola n'oyingira mu kisenge kyabwe era n'okola ebikola by'omukwano n'omwana oyo mu kisenge ekyo nti kino kyaleetera omuwaabi okuyita omwana okuva mu ssomero ajja kakase ebyo era n'okumanya emirundi emeka gyekyabaawo namutegeeza taibaddewo emirundi egiwerako nti wakati w'omwezi ogwokutaano n'omwezi ogw'omwenda gwavunaanibwa wakola ebikola by'omukwano n'omwana yatusibwako obuzibu era n'omutegeeza nti talina kubaako gwabuulira ensonga eyo basi ki ojja kumutta nti omuwaabi agenda maaso neyekubira enduulu ku poliisi y'e Kajjansi era buzi n'okwatibwa nti wawuzibwa ebibuuzo omusango wagwegaana era nti ennaku z'omwezi lumu ogw'ekkumi 2024 omuwala yatusibwako obuzibu yakeberebwa ku poliisi fomu namba 3A era netuziribwa nti yali asuuse ogwo gwa musango gwa Haji ne Hajati Zula nabo ng'olunaku olwaleero era babadde mu kkooti naye ekyenjawulo kiri nti mbu baganya bannamawulire era bagezezaako okukwata obutambi obwo bwe tubalaga obwo kubadde kwebbirira naye nga babadde tebaagalamu bannamawulire baagala ebintu bino ndowooza babikwate n'obwegendereza oluvannyuma lwa Hajati okwekubira enduulu nti munnange mbu baagala mugajambula naye nga jjukira ye kennyini yeyaddukira mu mawulire awo ne tujja kuba nga tweyongera okutuusaako ebitonotono bye tukuŋŋaanyiza naye nga beyiro yo naku olwaleero egaanye kisinzira mu musango ki kati okujja n'abasirikale kisooka okuba nga ddembe lyerimu weewo ogwawa ku watu olwaleero nze ndi activist anooni wawenkanya musajja olwo ebiganyibwa nti abantu bangi bemuggalidde wabweyo batabuze kuakisesinga kooti be bangi kubanga kooti eri eyaggwala efujjo baali soba babadde bali sensitive nnyo ani alinda naani ateekeka okukwata ebifaananyi kyobola nti bangi tebannamawulire ate babadde busayidi yonna kubanga ndabeko ne mutabani wa haali ddala buluganda ne baganda eryakuyakulubaganda so tekibadde busayidi waliyo papa mensaki nga kitegeeza nti kyetusuubira kirina otambulanga bwe tukikola kisuubira ogwange gwokudimandinga kusimu okukoze nti buli kyembadde esobola okukola kikoze olaba ne muzeeyi mapalaza nabakola kamera yakasula ku musawo ennaku ezi ye mulogo waffe ow'ekyamu basaba buli lunaku ndowooza mubiwulidde naye nga yo beero egaanyo nnaku olwaleero kigambibwa nti bagambye nti alina okuba nga akomezebwawo wano mu kkooti ennaku z'omwezi oba zijja kuba 2 Desemba ate okuddamu okuba nga balaba oba beero bajajjomuwa oba nedda. Munnamateeka we Alhaji Muhammad Nseko aliko byalambuludde era mu bigambo bye bw'ati bw'ayogedde. Haji aliyinza mugamba kisa nti abeere mugumu ffenna abasajja embeera buli musajja abeeze ekkomera si kyekintu ekikubyebwa era oyinza okuseka ng'okuba makiika kina naye njagala okutegeeza abantu nti omuntu yenna ayagaliza munne ekkomera aba amwagaliza bulungi kino nkiddamu omuntu bw'akwagaliza ekkomera teri kirala
abakwagaliza kufuna ddala okuleeta ku musango gwa capital offense gwaba kimanyi bulungi nti ojja kumalayo ebbanga nga lya myaka 8 ku 10 nga tonnawuza nga bwemulaba ate ne mugende mugoberera ekirungi nti waliwo ne bebaleeta wano muteekeyo omwoyo mujje mukuzaabo katugeze bebaleese okuveerusira bali myaka 7 8 nga yakabeera wano so omuntu yenna akuteeka mu mbeera eyo bwekimanyi kyekyo kyokka aba talina kirala kyakwagaliza kubonaabona bwegakubeerawo mu mbeera yakusobero nakubeerawo mu mbeera nga akuggyako buli kikyo ogyeko eddembe liraba. Oyo ye mukulu Honorable Muhammad Nsereko era nga ye munnamateeka wa Haji Mwizera. Byonna nga bigenda mu maaso kankutwaleko ekibaddewo ng'omulamuzi asindise Alien Skin amuzizaayo eruzira bino bye bibaddewo. Webityo saidi zeyo era webitambudde nga wetugambye ye bamugambye nti ennaku z'omwezi nga 28 omwezi guno gwennyini gwe tulimo ndowooza ajja kuba nnaku lwakuna bw'atyo bw'agenda okuba nga ate akomawo mu kkooti era baddemu be bamanyi ekigenda okuddako ku olwo nnaku naye nga tulabye nti maama we yabaddewo nnyo butereevu kubanga akolanga shuwaliti oba mwemaawo okumweyimirira n'abantu ab'enjawulo naye olunaku olwaleero tekisobose. Ate kya Mama Flower aka Fulufiga okubanga kigambibwa nti yagobeddwa ku sooti. Munnange si bigambo byange bibyo. Nkyukakyuka ku Soloti Media mwazitegedde. Maama Kabira akali mu mmye. Gwejjukira kusembayo kumulabayo ddi. Essaala y'omusumba yatandikira ku bakozi. Babagobe! Kubasitamu okuvuma abantu! Bafe! Kyekibulayo! Abula Mukama ayanukula essaala. Byebyo munnange mwandigambye ensala omugambo naye nga si bigambo byange era nange mbadde mbatuusaako benawulidde naye bibyo kiri confirm nti tujja kulaba. Ate bo abooluganda ba Alien Skin beeyongedde okubanga bakangula ku ddoboozi bagamba omwana waabwe bamulanga bw'emmage bamulanga bwa Favour Mukama gy'amuwadde nti Mukama yamuwandako amalusu ate nno omukyala ayogera agamba ye tamumanyi tayagala n'abayimbi nti naye mbw alina omutima gwe engeri gye gwayagalamu Alien Skin. Olw'omwana waffe omwana waffe Katonda yamuwa Favour ekimuletera ekyo kyonna bannaye Katonda bw'akuwa Favour aba agikuwadde. Katonda bw'atasiba gwe ne bw'oyagala osiba osibira bwereere. Katonda bw'asumulula aba asumuludde. Katonda yawa omwana oyo Favour. Nze Ssebaana sitambula saagala bayimbi simulabangako naye nsaba buli kasi. Ebyo baganda baffe nga we mubiraba nange wembiraba naye ffe tuliwo kubanga tubikutuusaako ate munnange abaakaveeruzira omwami Sanya yefuuse birala nnyo. Omwami kyatayogedde ndowooza Mukama Katonda yakimanyi naye weebuuza kikyo nga babatadde bangi naye yekka nga yeyeefuddemu ng'ayogedde kino n'ayogera kiri katusuubire nti tewajja kubaawo few moments later ate n'avaayo kubanga ate oba oliawo amira ebigambo bye n'okudda mu maaso ga kamera ate n'atandika okulajjana ayogedde ebigambo bingi era essaawa eno wenjogerera akyawanda muliro bibi. Kyagulanyi mugeraageranya ng'omusamizi omufere ayinza okutuma ekintu nakugamba nti leeta kino ofuna obugagga bw'alaba nga mubutuufu byakugamba tofunye kyakusuubiza n'akutuma omutwe gw'omuntu nange akaakati leeta omutwe gw'omuntu ng'amanyi tojja kikola abaali awo ng'oguleese bw'okikola n'oguleeta ng'akuleetera abasirikale yuno ye Kyagulanyi njagala oveemu omutima omubi. Obulamu obulungi bw'oyagala tegeera nti naffe twagala obulamu obulungi. Toyinza kutukozesa bintu bya ffujjo n'otuddukako n'oyagala twegaane era tuteekateeka kuzimu ku nteekateeka ze njagala okutusinkana omukulembeze w'eggwanga okumugamba tuteekateeka okuwaabira Kyagulanyi okumukuba mu mbuga z'amateeka okutuliyirira ebbanga lye tumaze mu kkomera ng'ayagala twegaana emisango n'ayonoona amannya gaffe olwaleero tuliko okulaka mu mawanga g'e Bulaaya yatugamba nti obutambi bwe nakola mu kwekalakaasa mu kkooti
yajjeruze atugamba nti kyamuyamba okulaba ng'atambula mu mawanga g'abazungu g'atannatuukamu era ekkoligo lye baateeka ku banongo ku banene mu gavumenti lyava ku basiba abeekalakaasiza mu kooti y'amagye nga bakusuubiza miliyoni 2 nga basuubiza miliyoni 2 miliyoni 5 bajja kuntwala mu Amerika bajja kunkolera buli kimu kyonna byonna bye nakola nabafuubalira bwereere olwaleero ennaku gye nnina ebintu byange byaggwawo buli kimu ndi ku 0 level nga wondaba naye nga nayingira mu kintu ekitankwatako abasajja ekitebe kya Nuupu ne kizimbwa mu musaayi gwange ne bakwata ssente obutambi bwonna babadde babukwata ne babutunda mu mawanga g'abazungu nti bano be basiba abaasibwa n'ayagala twegaane emisango gye twazza ng'akimanyi bulungi emisango twagizza n'ayagala tujeegaane n'ayonoona Uganda yabagamba nga mulege tuguleege ng'agamba nti muguleege okiregera tuguleege omusango paka tunawangula gavumenti ye mwennyini nga gavumenti yennyini emirembe muzeeyi gye yaleeta gy'ayimirirako n'akakinala ku Museveni nadda eri emagere n'amuvuma emundu eri mu kutokota Gaza emundu eri mu kutokota Ukraine n'emala ejja wano Kyagulanyi ayinza okudduka teri kyasinga kunzikirizisa musango guno akatengo tiya gaasi eyakuba wano baali bagenze ejindi wano kuba munnamateeka Musisi Edi Mutwe nadduko akakebe katiya gaasi ne kaddusa Edi Mutwe n'alekawo mukama we bamukube olwaleero nze yamaze mu kkomera emyaka 4 ongamba otya nti nina akatengo era sisuulaniridde eggwanga lyange era nabaliddemu olukwe yabadde ayagala bansiba emyaka emeka ani yakwetera amafuta ge weeyiwako Nuupu ne bafuutu soja baleeta lita 5 y'amafuta ne baŋŋamba nettire ku poliisi ogeyira wenna tuyonoone Uganda nebaza president era nsaba president ebintu bire ebimu byacha saagala kubiyisa ku mpewo eggwanga lino terikulemberwa Kyagulanyi likulemberwa His Excellency John Yoweri Kaguta Museveni era mukubira omulanga abasajja bansuubiza okuntemula nti nabavaamu mbadde empaji nnene naye nasazeewo okutambula eggwanga okulaba nga ntalaaga Uganda yonna buli wamu nja kutuukawo okwolesa obulimba obubadde butukozesebwa nasuubizibwa miliyoni 2 Kyagulanyi yennyini obutambi osobola obuteekayo nembuuka mu kaddooka ntuga omulamuzi wa kooti y'amagye General Freeman Mugabe nga bansuubi nga Kyagulanyi ngamba nti ayitiriza okusiba abawagizi ba Nuupu mutuge tusobole okulaba nga tufuna obwenkanya tujja kuyamba okuva we nabuuka mu Kaguli abasajja bansamba buli kimu kyonna satamulaba luzira yanvaako njagala okwebaza president n'okumusaba okumusisinkana banna tulina ebyama bingi ebyabasajja abo obusungu bwe tulina ku Kyagulanyi abaana bali luzira abali mu kukaaba amaziga Badumba Sharifu Basega wa Karimu abali mu kukola obusibe ba Sulaiman byabagambi abasooka okukwatibwa ttiimu ziri endala bali luzira bakola obusibe obutamanyi gye bagenda kukoma omukulembeze w'eggwanga yatulaze nti yafuga eggwanga lino yatusonyiye kati omukulembeze w'eggwanga omumanyi olwaleero nategedde akulembera eggwanga ku kye twatuuseeko olunaku lwe baatuta twabadde twalina enteekateeka nga tupulanize bya busibe ennaku gye tulabidde mu kkomera emyaka 4 n'ekitundu gye tumazeeyo tumaze mu kkomera emyaka 4 n'ekitundu naye n'otunuulira munnabyabufuzi n'ayimirira n'agamba nti abantu abo bakoze kikyamu ojjukira kyoyiseemu tubadde tusula mu wodi abasibe nga 3 obuyigo mulimu 2 akafukwamu n'ak'okugendamu emmanju ak'okufukamu tebakukkiriza kukagendamu emmanju kakati njagala oteebereza embeera eyo abantu 3 mulimu ow'ekiddukano mulimu ow'enziku oba wakayingirayo ng'omulala akonkona wakajjamu empale bwoti vaayo kabali wogira nga bakusitulayo vaayo waluddeyo dda njagala omuntu asika ekifaananyi kino alabe kye tubadde tuyitamu naye mubamu bwewoogera tewaliyo baana baabwe nebaza omukulembeze w'eggwanga ak'ensusso teriyo muzeeyi nze njagala nkusuubize agenda kutabangula mirembe fa baali emabigawo okwekalakaasa kwa 2 njagala okutwala okwetondera eggwanga lyonna ebipiira bye twakuba mu kkubo nga tuwagirwa Kyagulanyi buli kipiira yakituwaako emitwalo 5 okukikuba mu kkubo
ng'atufeeze nti ayagala kujjako gavumenti n'atuddukako engule Kyagulanyi gye yatusuubiza okutwambaza ffe bafuutu sooja ye yagyeyambalira ye yeeyagala. Olwaleero ali mu kutuvuma, ali mu kutugamba nga bwe twakoze ekikyamu okukkiriza omusango. Twakwatagana ne gavumenti ne tugamba nti bannange ekkomera nga litutamye. Omusajja n'atugamba nti baana mmwe temusuubira nti emisango gino gye muliko mugenda kuva nkya mu kkomera, misango gya Naggomola minene. Ne tubagana ne kaakati emisango twagizza. Neebaza pulezidenti okuba nti bannayuganda olina security abasajja totabuka ensi kyali badde kisoboka bwe kiba tula wansi bwe kiba kisoboka baali mpaddeyo n'akayimba nsooke nyenyemuku ndabe oba ndi bweru nfunire akayimba k'ababongoote kubanga mbutuufu mwenna abavude ebizira yoyo mwami Sanya omwami eyo kuva lwe bamuta ali ku radio station after one radio station ali ku one media house after the other bw'asala omugambo bw'ayogera kino bw'akakasa ffe twaba obululu Kyagulanyi yatutuma twokye ebizimbe Kyagulanyi yatutuma tukole ki abange azifu confession gye yakola mu kkomera teyamala oba bakkiriza ne bakkiriza nti emisango baagizza kyandibadde kiwedde kubanga banne teri bw'owulira mu mawulire banne teri omuntu gwe nalabyeko mu mawulire yabadde Olivia Lutaya ate ndowooza be bamunoonya kubanga bamuggyako ka interview n'ate tanagendako ku media houses zonna abantu be bamusinkana bambi ye anyumya story ye ne experience gy'akoze ki gy'afunye mu kkomera ne experience gy'afunye ng'atuuse ewaka okulaba ku mwana we naye omwami ono bannange kisuuse oba bamuwadde kasente oba bamusuubizizza oba oli ayandisoose n'alinda n'alaba bye bamukoledde beebiriwa oba nga byayogera bituufu naye nze ndabanga ng'agenze extra mile okuba nga approvinga point ng'agenze wala ebigambo nga bisuuse ng'ayogedde bingi bannaffe kyonna kyekiri anzijukizza omwami waliwo omwami gwe twalabako awo oba yali bamuyita ye mwesigwa Eric eyavaayo naye n'ayogera kino naye n'akaaba ng'ali mu maaso ga oba by then yali spokesperson wa UPDF omwami Kuleije twagenda okulaba ate wayitawo meka ng'omwami alajjana ng'omwami naye nno omwami Sanya ono omulundi ogwasooka abantu babitegeera ne bagamba nti kituufu emyaka 4 mu kkomera si myaka mitono bwe bavuddeyo ne bakkiriza emisango bagikkiriza lwakuba babadde baagala kukola ki kufuna freedom era buli omu n'akiteekinga in n'agamba kyo nange nsobola okikola bwomba njagala freedom naye ate freedom baagifunye naye omwami tava mu mawulire ekyokuva mu mawulire kyandibadde awo kubanga tulaba nti buli omu yandibadde yeetaaga okubanga amukolako ki interview naye biki by'oyogedde oba biki by'oyogera awo nno weewali essira biki by'oyogera naye ye Kyagulanyi amufuukidde Kyagulanyi afuuse Kyagulanyi yatugamba kino Kyagulanyi yatugamba kiri ne tumukolera kino ekituufu mwabikola ne biggwa kale sirika naye gye binaggweera nze naawe tujja kubanga tweyongera okugakuleetera era kyenkakasa nti tujja kubanga naffe tubifollowinga nga tubitaddeko amaaso aga 2 tulabe ebinaggweerawa eno firimu ekomenkereza etya bagamba mbu Kibanda tafiira mu firimu ye naye tujja kubanga tulaba gye biggweera mwami Sanya nze ndabanga asuusizza ndabanga munnange ayitawo weyandikomye oyinza okugoba omubbi n'omugoba ate mbu n'oyitawo ate n'akuzza ne weerabira ne wuwo ogenda okukomenkereza ng'odduse ne wuwo gye wandibadde ate obulanchinga ewuwo ng'oyiseewo nga tolina nawodda owange binsobedde oba nze zekka abiraba naye nze ndabanga omwami akisuusizza tuli ku NCK TV ankugamba kimu nti wobanga tona subscribinga kekadde subscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga amawulire go gakyali mangi nnyo nnyini ddala era munnange woba oli eyo nga tolina ffe nga tomanyi mukutu kigoyina okuba nga ofunako amawulire wano wokka NCK TV womala okusubscribinga ng'onyiga kade
womala munange akadako katuyambako okubanga tegeera ntotaddeyo amawulire awo nno ne tulyoka twefunye amawulire nga gakyali bunambiro nnyo. Nja kusaba tukkirize tube nga tukwerekereza tujja kuba nga tukoma mu masana amawulire mangi nnyo tovaawo.